Obuwumbi 68 n'omusobyo bwe buteereddwawo okwongera okunyweza n'okutangira ekirwadde kya Ebola mu disitulikiti eziri mu bulabe bw'okukifuna nga Kaseese. Ku nsimbi zino, Gavumenti ya Uganda etaddemu obukadde 43. Omutendera ogw'okubiri gwa kuteekesera ku kumanyisa n'okusomesa abantu ku bulabe bwa Ebola n'engeri y'okumwewalamu. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mu Kampala, Minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng ategeezezza nti eggwanga terinalangirira nti Ebola aweddemu kubanga ku muliraano gye yava mu DR Congo akyeriisa nkuuli. Today we are 29 days after the last case left the country and unfortunately passed away in the DRC. So we still have 13 days to go. I want to re-emphasize that the World Health Organization and Ministry of Health have not declared Uganda Ebola free. Bw'abuuziddwa lwaki Ebola akyalimye okulwanyisibwa mu ggwanga lya DR Congo, omukungu w'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna Dr Jane Ruth Aceng ayanukudde bw'ati. Every time one group starts a conflict or one group fights with another, our chance of controlling it becomes difficult. Ebimu ebigenda okukolwako ku nsimbi obuwumbi 64 mwe muli okwanaganya ebyokulwanyisa ekirwadde kino, okwekennenya n'okulondoola ensalo, ssaako n'okwekennenya abeekengeddwa, okusomesa abantu mu disitulikiti ezoolekedde okubaamu obulabe n'ebirala. Ku mutendera ogwasooka mu kulwanyisa ekirwadde kino, obuwumbi 66 n'obukadde 96 bwe bwakozesebwa okuva mu Oktoba 2018 okutuuka mu Juni w'omwaka guno. Sandra Nakiwala, NTV, Akawungeezi.